Agaveno abasajja bagonze Kampala, Wakiso, Ntebe, Nemirirano, Mukono, Masaka n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo abaana gye basimbye ebitooko olunaku olwajjo ne leero abasajja batandise enguudo okuzikola. Mukama w'amaanyi, Mukama wa ttendo. Bagambye mbu abantu tebajjumbidde okwekalakaasa, simanya bajeemedde Bobi Wine, simanya tebikola ebyokwekalakaasa temuli ggumba. Ndayira nga ndi wano nti n'enguudo batandise okuzikola zonna ezasimbiddwamu olunaku olwajjo ebitooke ze mwalabye butambi butabalaze abasajja olwaleero bazitandiseeko bali mu kuziyiwa mu mayinja nga bwe bagalinnya bwe bazisenda bwe batereeza bali mu kuzikola bataka ku koolaasi omujja babadde beepankapanka mbuno bo tekibafa tekibalya. Nebaza buli ali eyo gy'oli akoze ky'okoze mu kwekalakaasa kuno nti nno tuwangudde. Finally tuwangudde. Ebintu si byamannyo wenu si bya lwali nti nno bandi mu kunyumyamu bunyumya ebyokumwenge ebyeyo gye tunywera amalwa ebintu bya ddala ebintu bya laali ebintu abasajja akatengo kabayitseemu omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eggaali gy'ayisizza e Kampala abasajja bagonzezza. Katumala obiraba enguudo zeezo basajja batandise okuzikola bagambye nti tusooke tuwulire kano nti abantu abamu tebamanyi maanyi ga kwekalakaasa naye ebiseera ebisinga gavumenti z'abamusibira mu bbwa zikola ziwulira lulimi lwa kwekalakaasa. Thank you everyone is effort. Ulira waliwo abasajja bagonze ebintu basazeewo enguudo bazikole. Kati nago gegali e Uganda gegali e Kampala abasajja enguudo zadde bagamba mbu tebalizikola emirembe n'emirembe kubanga temwalonda Museveni okwekyanga kwa jjo n'okwekyanga kwa leero abasajja kubagonzezza basazeewo enguudo zikolebwe era wowulirira bino ensimbi ezikola enguudo zirabise. Bulijjo batugamba ensimbi teziriiwo n'ate nga zaayisibwa mu budgeti abasajja nga baziyeyo bali mu kuzigaaya bugaya bali mu kuzirya kakati n'amaliriza enguudo bazikoze. Luno lwe luguudo ezimu ku ezo Abannayuganda zadde beekalakaasizaako olw'ebinnya ebiyitirivu ebyabadde bisusse. Kakati nno buli w'osanga ekinnya ng'osimbawo ekitooke, buli w'osanga ekinnya ng'osimbawo emmwanyi ng'osimbawo ejjuuni abasajja batiddemu. Many at work batandise dda bali mu kuddaabiriza nguudo okugezaako okulaba nti nate Bannayuganda okwekalakaasa kukomaawo. General Museveni nno kimulidde babadde bagamba mbu Museveni tebimulya Museveni tebimukanga kati zino enguudo anaazikola baabo bali mu kunyiga. Mujja zikola mulimba ate tunnaba kyali kituuza n'enguudo zonna ezindala buli eziwali ekinnya mugenda kuzikola kubanga buli wali ekinnya baatugenda tusimbewo ekitooke tubyeko kye tusimbawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yatugambye. Tubadde tuli bubi baganda bange, Uganda ebadde eri bubi mikwano gyange. Tubadde tuli mu mbeera esingayo ddala okuba embi nga basajja tebatufaako nga batulabanga bunnawunuggu nga bo bali ku musimbi balya. Naye okuva President Kyagulanyi lwe yalangirira nga 16 baali bamanyi byamannyo weno byakusaaga era baali basuubira nti abantu tebagenda ku participatinga bwe banaamusibira ewaka abantu bajja gamba ne Kyagulanyi ne batukoya n'okwekalakaasa ne Besigye kasita bamukutte ali waka babiveeko. Naye Kyagulanyi n'atteeka gye yakola ng'ennaku z'omwezi 16 January ono 2024 n'agamba nga tuli e Katonga awo mu lukuŋŋaana lw'aba Forces of Change n'agamba nkimanyi nangiridde tugenda kwekalakaasa naye nkimanyi mu kwekalakaasa kuno abasajja bajja kujja bansibira ewaka. Bwe banansibira ewaka mmegayide temujje ewange mugende ku mulimo noonya oluguudo ewali ekinnya gw'osimbewo ekitooke ewali ekinnya osimbewo ekitooke. Kino Museveni ajja kutuwuliramu alimba paka kuwulira bubi. Aganya beera bwe kyatuuse Bannayuganda bwe bakoze baaganye okugenda ewa Pulezidenti ne bagenda gye yabatusindise nga banoonya buli ewali oluguudo olulimu ekinnya nga banoonya buli ewali ekkubo olirimu ekinnya nti buli ewali ekinnya gwe teekawo ekitooke buli ewali ekinnya teekawo ejjuuni teekawo kyonna kyolaba ekisaanidde okuteekebwawo. Bannayuganda bajjumbidde
okujjumbira okwabadde okw'amaanyi ensi yonna n'ekankana ne General Museveni n'akankana neyebuza emirundi n'emirundi kino kituusewo kitakisoboka how can this happen n'ayongera deployment ewa president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nga tayagala Kyagulanyi ave waka ng'ayagala Kyagulanyi abeere eyo mbuno ebintu bigwemu molaalo abantu bayongedde bwongezi Museveni n'atyamu namanya nti kati n'abantu balabuse n'olwaleero bakedde kwekalakaasa kyekimu ate tuba tuli awo ne president nga yabaduseeko dda nga bafuluuta nga naye ali mu kibuga Kampala n'ayongera eddoboozi ery'okusimba aho nno n'enkulabira kati nno balabye bino n'abanya nne ebigambo bigayegaye kwa president bw'abadde katwe alangiridde nti tewali kuzikiza tulina okugenda mu maaso nga twekalakaasa twongeremu jjiya twongeremu eryanyi twekalakaase bano basaaga gwe buli wosanga ekinnya teekawo ekitooke wosanga ekinnya teekawo ejjuuni wosanga ekinnya teekawo kyoteekawo kyonna okulaba nga tubalabisa paka bawulire bubi bakole amakubo gaffe president olubadde olukuvaawo bw'ati okuva ekatwe okusimba ebitooke abasajja bakwatiddewo bigunduuza nga batandika kunoonya buli luguudo lubi nga batandika dugunduuza nga banoonya malamu nga banoonya amayinja gye gali nga batandika kuyiwa mayinja nga batandika kukola nguudo aho nno manya nti nno ekigambo bakiwulidde ebigambo bibatuuseeko tewakyali byakusaaga tewakyali byamannyo wenu president Kyagulanyi bino yabiteesenga bigambo ng'ebyokusaaga nga balowooza tebigenda kukola amazima bikoze kati abasajja bagonze bali mu kukola makubo era kino president Kyagulanyi naye olukirabyeko n'abasekerera era neyebaza bannayuganda n'abagamba nti mweyongere okugenda mu maaso nga mwekalakaasa tulina okulaba enguudo zaffe zonna nga zikoleddwa buli wosanga oluguudo nga si lukole manya nti ensimbi zaalwo waliwo azibba era mwekalakaase simbawo ekitooke simbawo kyosimbawo abasajja bakole enguudo zaffe kaakano. Have you noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye Engudo Batandise Ozikola oba buli awali ebinnya bataddewo abakuumi ab'emmundu babikuumi kitegeeza nti baswala byonna bibadde bakola temulekera okwekalakaasa kubanga temugenda kufuna kyemwagala nga temwekalakaasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buli wolaba ekinnya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mungeri yemu yokka gye mugenda okufuna abantu baffe betubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Thank you. Nozowulidde president agambye uyongera wekalakaase buli wosanga ekinnya teekawo ekitooke olwosanga ekinnya teekawo kyotaddewo agambye kale kiri mu kibuga Kampala abasajja babuuse buli wali ekinnya banoonya nti luguudo kye luliko ebinnya ebingi nga bayiwako amagye nga bayiwako poliisi ng'eddawo ng'ekuuma tewali akkirizibwa kuteekawo kitooke endala batandise ozikolokota batandise oziwamu ettaka batandise ozifiiringa batandise ozikola bujja okulaba ng'enguudo zino zitandika ate okutereera okuddawo just lwakuba twekalakaasiza olunaku olwajjo ne bakiwuliramu ate n'olwaleero ne tukiddamu n'offaaya ennene kati nno president agambye tewali kudda mabega tewali kuddiriza tugenda bugenzi mu maaso era nti eno y'engeri emu okwekalakaasa nga tukikoze ku nguudo ne bawulira bwe tulina okukikola ne ku bannaffe abaabuzibwawo bannaffe abali mu makomera abatateebwa nabo tulina okubeekalakaasisa tugambe nti mubate ensi ewulire nti tulina abantu betwetaaga baba abaawambibwa ensi ejja kutubanjizaako General Museveni ajja kuta abantu baffe. President noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye Engudo Batandise Ozikola oba buli awali ebinnya bataddewo abakuumi ab'emmundu
babikumi kitegeeza nti baswala byonna bibadde bakola temulekera okwekalakaasa kubanga temugenda kufuna kyemwagala nga temwekalakaasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buluwola bekinya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mungiri yemu yokkaje mugenda okufuna abantu baffe betubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Have you noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye Engudo Batandise Ozikola oba buli awali ebinnya bataddewo abakumya b'emmundu babikumi kitegeeza nti baswala byonna bibadde bakola temulekera okwekalakaasa kubanga temugenda kufuna kyemwagala nga temwekalakaasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buluwola bekinya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mungiri yemu yokkaje mugenda okufuna abantu baffe betubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Thank you. Our president Kasinya Botema. Ndoza muwulidde president naye abagambye ebintu si bya lwali abasidde batandise okukola maintenance, batandise okukola ku nguudo ate zibatannaba bataddewo amagye okuuma ebinnya ebyo okulaba nga sitwongera kubalabisa kitegeeza nti okwekalakaasa kukola era okwekalakaasa akantu kaliro kabayingidde kabatuuse ebunaayira. N'olwekyo tulina kwongeza muliro, tulina kwongera genda mu maaso nga twekalakaasa. Bano abasajja tujja kubafuna bajja kukakkana, bajja kuzikola beerimba era twongeremu lyanyi, twongeremu pressure. Bajja kikola kye twetaaga, tujja kifuna buli munnayuganda asobole okweyagalako nga tuli mu Uganda yaffe, nga tuli mu nsi yaffe, nga amakubo gaffe malamu kubanga tuwa omusolo. Tewali nsonga lwaki batambuliza amakubo amakyamu, makubo amalwadde, makubo agalimu ebituli agabomose nga ate tuwa omusolo buli lukya. Ate omusolo basaba muyitirivu, ensimbi zaffe baziteekawa. Omusolo gwe tuwa ensimbi ezo baziteekawa. Twagala tumanye ensimbi ze tuwa mu musolo baziteekawa, n'azitwala ani azirya era bazirya nga baani. Lwaki tebatukolera makubo, lwaki tebatukolera nguudo zaffe naffe tusobole okweyagalako, naffe tusobole okubeera mu Uganda ennungi era gye twesimiramu. Kale ndowooza mubitegedde nti okwekalakaasa kukola. Abasajja ekintu kibalidde ne basalawo ate batereezeemuko. President atugambye ne bw'atema tujja kubanga tuddamu kubanga olunaku olwajjo ekintu kyabalidde abasajja bano, ekintu kyabadde kikambwe, ekintu kyabeeripyeko, ekyabeewaniseeko ne beebuuza ebibuuzo bingi nti ate no tutuuseeyo tutya, nti ate bino bibaddewo bitya, nti ate bino bibadde bitya okuba bwe biti nga tebalina kyakukola, nga bannayuganda basazeewo nti nokwekalakaasa era ebitooke babisimbye. Olunaku olwajjo lwadde lwa giriini, yabadde kubeera giriini, ekibuga kyafuuse giriini, nga tufuna ensuku mu kibuga. Abasajja ne bagamba kali addakadda abasajja batumaze okuswala, ne baswala osimanya munnaamu simanya namukwaya nga olabe eddiga ezeewuuba. Abasajja balaba eddiga ezeewuuba nga bannayuganda beekalakaasa ko bo banange tusitukiremu ng'atego ogw'ekyayi nga tunakuswala abasajja kati batandise olugendo. President agambye okwekalakaasa kukola, ffe twongeremu twekalakaase paka Museveni kuwulira bubi. Kale byebyo mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu ebigambo tubigambe, bwana bakkiza Donald Bannamugereka bataayi mweraba.